Agireta mu Uganda wano n'agitutegeeza naffe tusaba tugikolemu ssente. Nteekako libeera lyaka nti likola kalazi ez'enjawulo mu masikuzi baba balitadde mu nnyumba liba lisitikira akawoowo nimbawo guno fuleemu guno osobola okukagira n'ojja mwana ekifaananyi kyaba noteekamu ekyo omwagala waawe nawo buno bulayiti nabo bwaka okanyuza kakyusa kala za njawulo none buno bwa mukwano ojja nga nubalayisirayisi okubaka nonagenda nabeera nako abantu kumukatale bantu nekimuli mutwalo fulemu mukitundu eyo nawe ogira sotompona n'omutima gwa 3 ekikopo gumu kitundu nawo nimuno ojja mukusanyuza wange Gwetewala kwa mune tusenga ya lwakusatu olunaku lwennyini nga silwamulende awali saazigana kone tenko tubalabako ajjajja omumpolampola ate nga kuba omukwano bulabula twabuleese tulabe babina natambatamba naye nga buli omu agamba mwavu omugamba akamulinga kano 12 agamba akuwa 10 wetawo nagamba ayina 3 ngawe abasajja sinyo abasajja jjajja omumu naye abakazi basinga ate abakazi bajja wera abakazi basakulira bwa layisi obulanyo bwa bbeeyi nga abasajja omusajja wajja yagala lumu kya bbeeyi bakikopo ng'ekyo n'agenda nakyo naye omukazi yakakamuleba nako myaka 2 oba akatambaala ngaako n'agenda naawe Onyimiride nani? Tabampi naye kasawa keji kizindi waguru kizindi baina items na zabitu na bagani baina items zabati Bagalana
Katinze, satya mutwalire tekero. Ekiravu naye kati Valentine tegeera nnyo ekiryawo watagana kuki kugambe kumwengalo abagalana nga bumweyagala nga alina boyfriend oba boylaka noba maamawo oba taatawo yenna asobola okubeera Valentine so omugakangire maama wange ekirabo kibere Valentine angwe dadi wange ekirabo oba boyfriend smartphone bayabeera surprise iPhone surprise n'ensanyuka nnyo kati ze kyonsobola okuwulira omusanyuka gamugulira essaawa emugulira empale emugulira bbaaga kuba luno olunaku lubeera lumu muti omwaka kati beeyagala kuba obulamu bungi beeyagala bagule obugoye obwabala kuba twabuleese Kisakye Irene ng'aviira Mukono wano pakka nze nga nze olunaku olwaleero olwa Valentine nsanze bubi anyway nsanze bubi terubadde bubi gyendi yawo mwami wange mbadde namukolerewo surprise enyini gyatamanyi tamwagala nnyo ate nga naye nsuubira bingi byagenda okunteekamu ate era nga nsuubira surprise ezimu nga wano ngatto engoye ne ssente ennyini nange kyekimu nyomuteekamu bingi kubeera nsuubira zingi omwana omwagala nnyo era nkumirira abo bonna abalina abantu ababaagala kozi nange n'omuntu gwenjagala ate nga nange omwagala njagala ate nga nange omwagala Abamutuuze w'Ebugolombe Mukono district Gongola Intenjeru. Luno olunaku lw'abagalana lupya nnyo gye tuli ku mirembe gyaffe terwaliwo naye amagezi ge naaliwadde abagalana okwewa ekitiibwa bokka na bokka ensonga zaabwe baleme kuzeetawa bali mu bantu kubanga ebintu webigaana abantu ababiri ekitegeeza nti omubitwala ewe bijja kuba bisatuse era bangi bagija kubitambuza babitwale gye baagala naye ebintu bino bitandikire mu maka buli omu oba tewali mmere oba tewali ki anti muwala mukyala nga tewali mmere oba mwami lwaki tewali mmere akubuulira ensonga mulabe nga mukkaanye bwe nti bwe ndowooza lw'abagalana omwagalwawo osinga okwagala wandibadde okumusanyusa mwandibadde mutomera y'akalabo nga kakimuli bakatambaala nkyo wenditegeerera abagalana nanze mwenjagala mukyala wange bagalane beekuume obutafuna buzibu mu kwagalana kwabwe buli omu abeere nga yeekuumira munne bagalane bulungi tebanywa ne bavuga banywe bajigide bulungi tebavuga nga banywa naye kyenangeeta omwagala wange
n'ateekamu akamala kuba byonna abikoze awaka yazimba byonna weetaga y'akamala ajja n'agamba ntikaago bebaza okukola byagenda ekirala yebali kunjagala naye kyensuubiza abagalana bonna bakumagana tebeewala ebigambo n'obutabangu mpuliriza nnyo enkeberesemu z'abaami nga bagala enkeberesemu z'abaami baffe otukano omusa wayogedde nani okeberesemu bireeta obutabanguko kati mulina kubanga buli omu ali mwesigwa eri munne kuba kujja kutambula bulungi. Ateregga Richard Mivule nga nteekateeka okwesimbawo ku bubaka bwa palamenti obwa Mukono South 2026. Obubaka bwange obwa Valentine okulaba nga abantu bongera okwagalana naddala abafumbo abo abatannaba kutukuza bufumbo bwabwe babutukuze. Naye kakati ate nze ku sayidi yange nga Kateregga Mivule Valentine wange nga bwombuuzizza ye maama wange ye mukadde wange anzaala mpozi ne bannamukono South abavuddeyo okulaba nga bayayaanira enkulaakulana. Njagala nnyo okutambula nabo era mbawa obubaka ku lunaku luno olw'e14 babeere nnyo baagale nnyo okukola kubanga okukola kye kijja okutufuula ab'omugaso ennyo mu ggwanga. So n'olwekyo njagala okubakubiriza okubeera abeesigwa eri abaagalwa baabwe ku lunaku nga luno. Tekitegeeza nti mugende buli omu oba omusajja agende mu bakyala abawerako. Si kyekitegeeza lwakuba ate abamu bakiraba mu perspective ndala. So nze nandibakubiriza okwekuuma obeera n'omwagalwa omu weekuumire ku oyo. Ate bw'oba ogenzeeko ebbali at least teweerabira bupiira buno buki bukalimpitawa okusobola okuziyiza okusaasaanya ekirwadde kya siriimu namutta. Mukimanyi bulungi nnyo nti obulwadde bwa siriimu bwajja mu ggwanga mu myaka gy'ekinaana era nga bukyagenda mu maaso n'okukola kye okutugumbula abantu. Naye ng'ate bw'otunuulira ebiriwo rate kwe butambulira ebadde ekendeddeko newankubadde mu bitundu nga emyalo n'ebizinga ate tulaba kaavu eyongera kulinnya bulinnya. N'olwekyo kitukakatako okwekuuma lunaku luno abantu beekuume beera n'omwagalwa omu kubanga obulamu bwe bugagga.